ekintu kino ekyokufumiitiriza yenkizo kyobona nawandiika akatabo reason as the world masterpiece. Why? Because with reason someone embraces a fact of like the ability to take a risk, to have a focus and vision, have self-responsibility, the ability to forgive and forget, okusonyiwa n'okwerabira, the ability to be patient. Abantu bangi bagamba nti tugumiikiriza buli kimu tukikoze ndi myaka 3 sina kyesikoze buli nga bw'atandika okubala emirimu gy'akoze mugamba lafuba na nnyo kola nnyo bw'atandika okubala emirimu gy'akoze n'abala emirimu omwami Hamis Kiggundu gy'akoze nga totuuka makati naye nga tanatuuka wadde mu koota ya kootayo naye ate omugamba kola nnyo beera mugumiikiriza alaba emyaka gimugendako nanti kati muganda wange Lugonvu okufumiitiriza n'okukola ennyo byawuka. It is an effort based on reason that will give you results at the end of the day. Nakuwa example mulundi gwe nasemba okola interview naawe. Negamba there is a very big difference between knowledge and wisdom. Whereas knowledge is basically information. Nikuwa an example y'aba professors, they have got the ability to collect a lot of information even with the capacity to pass it on to others. But wisdom is the ability to practically apply that information towards actual prosperity. Abasomesa basomesa abaana bangi ne mulabanga bagaggawadde. Naye omusomesa naye ng'omusomesa takola kitagaggawala. Njawulo ki eri wakati w'omusomesa ono abadde ne wisdom okumala emyaka tugeze 6 n'ono omwana agifunye emyaka 5 n'agaggawala. The element in between there is reason. Kwefumiitiriza. The ability to apply what you know towards actual prosperity. Ekyokukola ennyo si bugagga, si kya bugagga. Omuntu asobola okukola n'akolera ddala emirimu n'agikola mu bungi nenga emirimu gyonna gy'akola taata kingangamu kufumiitiriza. Era ekikulaga nti ku mirimu gy'okola taata kingangamu kufumiitiriza kyokubeera nti tonnagufunamu. Ky'omuntu ogamba nti nze ndi mugezi nnyo lwa bwavu. Amagezi agatasobola kujja mu bwavu tosobola gayita ki? Magezi. Si kyakuvuma, si kyakuvoola, ne kyagezaako kunnyonnyola element y'okufumiitiriza. Okufumiitiriza tekwerimba. The end justifies the means.